Obukama bwa Tooro busuze bulindaalo okwetaba ku ntiko y'emikolo gy'empango omukolo ogw'obuwangwa ogw'amatikkira g'omukama wa Tooro oyo nnyimba Kabamba Igulu owookuna. Olwaleero omukama wa Tooro atongoza ekyoto ky'empango nga guno omukolo gwakubeerangawo buli mwaka ku lunaku olukulembera emikolo gy'empango ng'olunaku luno aluwaddeyo okusobozesa Abatooro okwolesa ebyobuwangwa byabwe. Tooro Kingdom has experienced remarkable progress. The elevation of Fort Portal as the tourism city of Uganda and return of the Tooro Kingdom assets and properties following the MOU that I signed with His Excellency the President on September the 2nd, 2019 have laid a strong foundation for the future and prosperity of our great kingdom. Mu ngeri emu omukama alaze enteekateeka namutaayika ey'okubbulula n'okukulaakulanya obukama bwa Tooro ng'ebunaatuukira mu mwaka gwa 2045 ng'enkulaakulana ya Namaddala bagituuseeko. Even during the tough times and hardship caused by COVID-19, we have learned that with solidarity and working together, we can win and no obstacle is insurmountable. This is the spirit I'd like the people of Tooro to adopt so that through working together with solidarity, unity, hard work and perseverance. Ekyoto ky'empango kyetabiddwako abantu mu biti ebyenjawulo era omumyuka w'omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among asinzidde wano n'ategeeza nti gavumenti yakolaganira wamu n'obukama bwa Tooro okulaba nga batumbula enkulaakulana. Olunaku olw'enkya gigenda kubeera emyaka 26 ng'omukama wa Tooro oyo nnyimba Kabamba Igulu owookuna alamula Tooro.